Nti omuntu yenna ayina okugamba nti waliwo okweraliikirira bamukyamu embeera tenetuuka weeraliikiriza embeera ebaddewo nti tubadde n'amateeka emabega buli omu ge yandiyagadde okuimprovingako okutereezaamu wano nawali agamu gakwatagana n'emmotoka ezo ezibadde zikkirizibwa okujja okwetaba mu mpaka. Waliwo emmotoka nga mu nsi yonna zaali zaakaddiwa nga zaadibizibwa ng'etteeka terizikkiriza, naye oluvannyuma lw'okusaba ekibiina ekifuga emmotoka mu nsi yonna kyakkiriza, era mu Africa yonna kati tugenda kuba nga tukkiriza emmotoka ezo omuli ffe tuziyita GC8 naye za emmotoka Subaru zaali zayitako emyaka, ne Forester nazo kati zikkirizibwa. Wawo ne evolutions okuva ku Evo 5, 6 okudda waggulu, ezo zonna zakomye. Mpozi n'ekirala waliwo etteeka eribadde likugira aba two-wheel drive championship abavuga emmotoka ezisikiza emipiira ebiri. Waliwo etteeka eribadde libakugira okwongera ekintu kyonna kyonna ku mmotoka ekitali kya safety, naye kati twakkiriziganyiza nabo, twakkirizganyiza ne request ezavudde mu kirabu nti tukkirize abantu babe nga basobola okukyusa shock absorber z'emmotoka zibe nga zisobola okugumira amakubo kwe zigenda okuyita. Ebisigadde biri administrative, tewali nnyo mbeera yeraliikiriza at all. Amateeka tuli mu gayitamu era tusuubira nti wiiki ejja wenaggwerako tujja kuba tumaze okufulumya amateeka aganaafuga sizoni eno. Tusuubira sizoni eno egenda kuba mu competition nnene.